Tusaasira abolyo n'abakyala mwava wamu n'abantu ba Bungereza bonna n'abo abamwinako akakwate naddala mu nsi gye bamutwala nga ye mutwe w'ensi zaabwe. Abakyala Elizabeth yategeera nnyo obuvunaanyizibwa obugendera mu kifo ky'abaddemu era afubye nnyo okubutuukiriza. Obukulembeze kitegeeza kutema mpenda kuvuunuka ebisoomoozo bye tusanga mu buvunaanyizibwa obujjira ku bifo mwe tubeera. And her connection to Uganda was very real. When she visited last in 2007, when the Commonwealth Heads of Government meeting was here in Kampala, she spoke so warmly about the friendliness and the warmth of the people of Uganda. Obukulembeze kitegeeza kwewaayo awatali kwerowoozaako, awatali kukulembeza gwe ebyo by'oyagala ng'omukulembeze. Nze ndowooza nti bino byonna n'abakyala Elizabeth owookubiri abituukiriza mu myaka 7 gy'abadde n'abakyala wa Bungereza.